olunaku olwaleero isanu lyerere kati tuli wano eno ku lubiri Igenge nga bw'obona abantu banirire olubiri lwano aluboneka bulungi ekifo kiyoyoote buli omu anirire buli omu asanuyike buli omu kusagamba ekifo kinirira okufa abakungu bona bali wano abalangira n'abambeda bona bali wano abakungu okuva mu gavumenti bannange tusaba tulamuseeko mama gyebale era olunaku lwako emyaka olina emyaka 15 mwebale ebituuka amina kibumba omuwaiki tibibeire byangu ebintu byaffe byali byangu okuva baba we ekyali ekizibu kutukoba ati afunye mama so ebyokutegeka titubairemu na buzibu buli kintu mu luzungu kibale seamless mu lusoga nti tigabairewo okukawonko waire mwebale kutegeka wona tubaye tuserengeta buserengete mama mwebale kutegeka mulwaine omukolo mulu abasinze okutaamu eno mu mukolo guno n'abamawulire kubanga batuusa abantu kububaka kyova obona omukolo guno guswise okuba omukolo ogwa Busoga gwafuuka gwa Uganda gwafuuka gwa nsi yona era ne ku CNN batubweine mwebale abamawulire nimwe abakifuugamu mwebale era tubeebaza ino mwebalire irala olunaku luno olukwedukiza ki tirubangamu kuno olusooka singa kyali kisoboka buli mwaka twandibairenga n'olunaku luno aye titusobola kukoba ndi Kyabazinga buli mwaka afune omukyala afune maama aye nga mu byona nduluwuliremu emirembe era lumpaire essuubi nti ne Busoga tusobola okugikyusa Busoga yalumuka yaba ku supiidi ya yiriyiri amina tweyanziza maama gyebale maama nyabo era lunaku lwakunirira oba ndire waba nawe nkubonera obulungi kandire wano maama olwaleero okusagamba ndi wano eno niho nalebo abakungu mu gavumenti bona bali wano baniriire okufa gyebaleko kale nyabo ng'onyiridde ndi mu bamama bange nina okunyirira amanya gaffe mama Lususu Irene Nalubwama mama Lususu gwokoze ku bantu wano abasinga bonna naye nga bulijjo nze ndi mwana bale kujja ku mukolo gwa Inebantu anti afuse mama wange kubanga oli taata wange obubaka bwe mbawa bannange muyikuze bulungi abaana Inebantu ekitiibwa kyatuseemu kwe kumala okusoma kwe kufumbirwa kwe kufuuka mama w'abangi we love her ayina empisa mukakamu muntu mulamu ayogera bulungi owulire bwasawundinze mu kyaki so lovely so tukuze abaana nga tubayigiriza n'enjogera I just admired everything kino kirekawo abatagala kufumbirwa abatagala kufumbirwa balina ennaku olw'ensonga ebirungi biri mu bufumbo lwakuba engalo zino tezenkanankana ate oli byaloota si byafuna kyekizibu ekiryota ebyo naye era nemusobola okukola nammwe nemusobola okukola amaka gammwe agabesingana gano ag'olubiri maama twize gy'oli nsangayire okubona nansangayire ng'oniriira omukolo leero lwakunirira kusagamba baba amaze otulaga maama Inebantu botiife Obusoga tulina kusagamba tutyaime tutereire kubanga maama alimu ate baba alimu amaze otulaga maama tubaire Abasoga nga tulina ennaku nga tulira amaziga nga tulwala enfunza obwavu bwaluma ife aye maama kaidi awo maama ali gyalingirira okubita mu Mama Foundation Inebantu Foundation tuli kubona nga tujja kuba balamu bulungi tutukalwala nfunza tuli kujja kubona nga tukulankulana obwavu tibukaluma Busoga maama ali ebyo byonna ali gyabiringirira byonna ajja kubiringirira Busoga tubaire bubino naddala abaana abawala ali gyalingirira omwana omuwala akuzibwa atya okuviira irala obuto okutuuka waigulu amina okwida ife ng'Abasoga tuli kukinagudigude tuli kusagamba maama alimu mujasula mu ngaito aye twenda okusiima baba Kyabazinga gabula owokuna okutulaga maama Inebantu ate omulungi omulangadu
twasiima obusoga okuba nga tukoleire walala omukolo guno gwaba kalafulu gwaba mulungi ino bana twenda okusiima gavumenti ya NRM wansi w'obukulembeze bw'owekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni kyatukoze yatuwaire sente yatuwa esente mbikukobera yatufandiza okuva ku 0 paka kwa 100%. Omusaada gobeta Yoweri Kaguta Museveni awangaale kyeyatukoze abantu baba waire sente ningi bana abantu nga bayinza obutasondera baba aye niyo batandisonze pulezidenti yabaire amazzi otuwa aye olw'omukwano omungi olwabusoga abantu basonze sente abantu bawaire baba sente bana mama baawo mama wangaala mama tukwenda ino okubita Mama Foundation Inebantu Foundation obusoga tuliko batuti omwana ow'obuwala awaire omwana ow'obuwala ajja kutinta mu busoga mama abaana abawala tulina ebizibu bingi kansuubire nti mama nga bwaidye munaatugemera anti n'ebyo ebizibu bye mbaire nga ndi kukoba nti olw'okubanga mama abaire azirawo enfunza daaluma ife abaana bafumbirwa nga bakaalina kuweza myaka 18 abaana baba nga bazira isuubi aye buti mama kaidye eisuubi liriwo kyandawulo ki ekibaire ku mukolo banange ebyendawulo bibaire kamaala kubanga gubaire omukolo ogwekyasa okutajja kwira mukobaawo ife nga ife n'omukolo gwe tukuze nga tubona guno omukolo ife tetugubonangako era tusookeire wano buli kintu kibaire kyandawulo enambala bamama bawoomye ino baba awoomye yabitawo mama awoomye yabitawo okulya abantu balire emmere bali kusambisa bigere ate mama muto banange ekyo kyandawulo ino mama muto yanziza ino mama munumirwe tukanumirwa amina zena njasulamu nga bw'olibona abantu bakali bangi abantu abakungu bakali bangi sebo gye bale kale bane muli mutya tuli twogere lusoga twogere Luganda sebo amanya gaffe sebo nze Kiwanda Godfrey Su nanyini kikisente kabina bannange kakati mwami Kiwanda ngakoze wano olwaleero kyanjawulo kyekiri ku mukolo guno nekisooka abantu bali excited nnyo kyova olaba mukolo guno omuntu atagumanya ayinza n'okulowooza nti abantu everyone is excited. There is too much excitement. Abantu abaire excited ku mukolo gubango guli disorganized, but it's because of tovola abantu bagala kutuula onayagala kubuuza. It's just been like a get together. Abantu balayika badde baludde okubeerako bonna okubondinga. Kati guno omukolo okuba guzzeemu abantu bonna, guzzeemu abantu abakala zonna, ffe bannabyabufuzi ffenna abakala ez'enjawulo, mulimu region zonna ezivudde mu bitundu ebyenjawulo, bano bavudde mu Buganda, bano Busoga, bano Acholi, bano Mbale. So it's like Uganda. It's an excitement for the whole Uganda. So gulimu essanyu lingi. Tubadde ku mikolo mingi naye nga abantu bali restricted so much. Olaba nga abantu abalaba nga bali niyo guno, people are so free. The ministers olabe bategulawo eccupa, bano bakola kino, bano bakola kino. Mukolo gwa mukwano. Very mulimu love nene, tulidde emmere nga nnungi. Abasoga obamanyiko. Abasoga kicho ekyoge. No, abasoga bali friendly. One, abasoga akugamba ekiri kumuli ku mutima. So innocently. Nolowooza oba tabigenderedde nenga munanga bikugambye. Onzo mugamba nkwagana agamba sikwenda. Mwami Kiwanda nkutadde. Amina. Nga bwe nkugambye omukolo guli tuuba, abakungu bona bali wano, buli omu kwegamba omukolo mulungi ino. Abantu ba gavumenti bona bali wano, ne mwami Balamu naye wuuno muguddeko olwaleero. Tuli mu mbaga ya Kyabazinga. Amina. Royal wedding. Yoza abasoga. Abasoga obamanyiko ki? Abazukulu bange. Kiki ky'osinga okubagalako? Abantu balungi ate abakyala abasoga bamanye kye bayita omupiira, bamanye netball, byonna babitegeera bulungi. Omupiira guno gwe tusamba buli. Aba MK movement
tuli basanyufu nnyo okuba nti twegase ku mbaga ya iseife ekyabazinga. Yes. Tweyanziza nnyo mwami Balamu, tweyanziige. Nga bwe nkugambye nti abantu bangi nnyo bangi nnyo. Abakungu bonna bali wano, buli omu ali wano. Nsaba kulamusaako omwami ono. Tusangaire baba. Tusangaire mama. Gyebale ssebo. Wena gyebale. Olunaku olwaleero tuli mu isanu. Olunaku lwa kusagamba. Bino n'amaanyi. Abasoga abali eyo bakuba ki olwaleero? Mbakuba nti Katonda atusaasire nga Busoga twafuna Inebantu omulungi omugezi era gwe tulinamu isuubi nti ayida akulaakulanya Busoga. Amiina. Basiimu n'akamwenomweno okabona era kankomaawo kuba tulinde Inebantu. Amiina. Nga bw'olaba olunaku lwaleero nti bw'olaba olunaku lwaleero abantu banyirivu tukyatambulamu waneeno mpolampola. Wano waliwo omukyala anirira ino asinze bonna abali wano. Kale nnyabo. Ng'oyo oyite wenda kusinga mu mbeera? Omugole tasingika. Tasingika. Owulira otya olwaleero? Mpulira bulungi ino nti nfunye maama. Kyofunye maama. Ennyabo. Tujasula wano. Paka kuncho. Abawala abali eyo abatayenda kufumbirwa bakoba kiye? Tiba papa. Tiba papa batwala akaseera beetegereze. Bw'ebaba bazira kibalikola bayireyo basome. Okufumbirwa tikwakupapiramu. Ami, tweyanziza ino. Mama alibaawo Sauda. Ndi wano Gyebale nnyabo. Ng'oni abafunye mama. Ate ife otegeera abasoga nifo tuliku. Abasoga. Muli kumubona. Nedino print ediva ebusoga. So abakaali kufuna basoga. Balabye era banguwe. Balaba kaaliyo bangi. Abawala abali eyo abato abatayenda kusoma oba wabakashi. Nsooka n'abasaasa kubanga tibali kubona maama Jovia mutesi kyatuseeko abe butasoma yena tiyandituuseeko kino so we banaalumuka n'ogira ku bbowa bino toobituukeko aye nga mbakubiriza bagumiikirize buli w'ogumiikiriza olya ku ky'omukodo otuuka ku birungi oti ne bino otuuka ku birungi oti n'ebyali baawo nze zeena baaneetwalira. Kakati olwaleero tuli wano ku Igenge. Ku lubiri olw'Igenge nga bw'obona ekifo kyonna kinekaanekaine abantu bali wano abakini bona bali wano bangi abakubi b'embaire abakozi baki bona bali wano nga bw'obona wano buli muntu yenna ali wano. So olwaleero lunaku lwa kusagamba olwaleero lunaku lwa kukina makina olwaleero lwa byafaayo buli omu alijja kuva wano ng'alina essanyu nga bw'Idi Busoga y'amaanyi Busoga nungi no Busoga ya mukwano. Timwerabira kusubscribinga ku TV yaife Beg Television Nagujja Serena Jawale oteekwa akagundi kule kasumuluzo osubscribinge okoneku Nagujja Serena nga tubaweereza live okuva wanene Igenge mu lubiri ku mbaga ya mwenemu.